abali b'Ebisiyaga basattira etteeka erirwanyisa omuze guno Pulezidenti Museveni aliyisizza. Kaakati bano batandise okubuna emiwabo. Yonna gy'osinzidde nkubuuzaako weebale nnyo weebali ddala okuvaayo n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu. Okola kyamaanyi nnyo okugoberera ebintu byonna. Kugamba subscribe nga sharing nga commenting ngenda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok n'emitimbagano gyonna tweyongera okubanga tukuweereza gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata. Pulezidenti Museveni ng'ono ye ssenkulu wa kuno oba akulembera eggwanga erya Uganda bassebo ne bannyabo, nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti nno atadde mu nkola obuyinza obumuweebwa ssemateeka okusinziira kawaayiro ak'ekyenda mu emu akatundu akokusatu era nga bassebo ne bannyabo atadde omukono ku ky'osobola okuyita Anti-Homosexuality Act 2023 wano oluvannyuma lw'akanyolegano akabaddewo gye buyiseeko bassebo ne bannyabo okuva ddala wali mu ssetteeserezo ngamba paalamenti y'eggwanga lino nga waliwo ky'osobola okuyita okuwaanyisiganya oba okusika omuguwa oba etteeka lino liyita oba teriyita, naddala nga abali b'Ebisiyaga oba b'osobola okuyita LGBT community bagezaako okutegeeza nga we bagenda okubanga babanyigiriza nga bayisiza etteeka lino. Wano ababaka ba paalamenti oteekeddwa okubanga okijjukira nti bo baasookera ddala okubanga baliyisa, naye mbagirawo nga baliyisizza nga balina oddisindika ew'omukulembeze w'eggwanga asobole okulissaako omukono. Wano omukulembeze n'alisindika n'alizzayo mu paalamenti n'asaba wabeewo ky'osobola okuyita ennongoosereza ekolebwa wakati mu bino ebyali oba oliawo bibagiddwa ababaka ba paalamenti. Wetujjidde ku mpewo nga Speaker wa paalamenti agamba I thank the people of Uganda for prayers, nebaza bannayuganda olw'essaala n'olw'okuzzaamu amaanyi. Wetwagenda mu maaso okubanga tuteeka mu nkola obuyinza bwaffe oba eddimu lyaffe mu article mu kawaayiro akasooka n'ak'ensanvu okusinziira ku ssemateeka afuga eggwanga lino. Speaker Among, Anita Among, AAA, avuddeyo n'ategeeza nti tujja kuyimirira wamu n'okutuukiriza ebiruubirirwa bya bannayuganda. Bassebo ne bannyabo, kitegeeza nti mu kaseera kano omuze gw'Ebisiyaga munda mu ggwanga erya Uganda kifuuse ekimu ku bintu emisango gy'osobola okuyita egya naggomola. Ngenda kunnyonnyola, ngenda kuleetera ebibonerezo biki omuntu oyo anaasangibwa nga yeetabye mu bikolwa eby'Ebisiyaga byagenda okubanga alindiridde. Bassebo ne bannyabo, kubanga omuze gw'Ebisiyaga guno gubadde gukyakidde ddala bwe twogera wano munda mu ggwanga erya Uganda gwabadde takimanyi. Ffe ng'abagenda mu maaso okubanga tugoberera ensonga bino bibadde byafuuka baana baliwo, n'olwekyo kati kitegeeza kigenda kubeera kintu kizibu nnyo okwetaba mu bikolwa bino kubanga emisango mikakali nnyo. Kale ensonga bwezito bwe ziri. Ngenda bbanga nkutuusaako byonna. Subscribe ng'osharinga commenting ate munnange nammwe ababadde bagwetabamu munnaye kikyasobolera ddala okuguleka n'okyuka n'odda eri Mukama Katonda n'osalawo n'obivaamu kubanga ate bwe gunaakukka mu vvi ekiddirira kiyinza obutaba kirungi. Kale nkyakuweereza yenze Ssemaganda Moses okulwa Kampala Media TV byonna gy'osinzidde.